Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi tuli mu January mwaka 2021. His Excellency the Executive President of Uganda ate avuddemu omwasi era bw'atyo n'alabula naddala bambega Bba Museveni be yasiga mu kibiina kyaffe ekya National Platform abalowooza nti tetubamanyi, abalowooza nti bye bakola tetubimanyi. His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muganda wange mukwano gwange ate abalabudde. Oye mukulembeze waffe bambega babadde beefudde bambega nga bambega beefudde bambega beefudde bambega ate munnange tubamanyi Bba Mafia Bba NRM Mathias Mpuuga Nsamba ntwala obubaka buno nga gamba nti weetundemu ng'obudde bukyali kubanga bo bannayuganda baakutegedde, bannayuganda baakuzudde, bannayuganda baakuguddemu, tokyalina kyoyinza balimba oba okubannyonnyola. Bantu mmwe mukola ebintu bino nga mulowooza nti bannayuganda tebategeera, nga mulowooza nti bannayuganda tebasobola kutunula ne balaba omukyamu, ne balaba omutuufu era ne balaba ani yaani. So Mathias Mpuuga Nsamba mu kaseera nga byonna omaze okubikola era nga mu kaseera okoze buli kimu ky'owulira ky'oyagala ng'era tokyalina kiddako, mukwano gwange tongera okujjukiza n'okutegeeza nti yo Uganda egenda kusigala ng'etambula. Muyinza okuddawo ne mulowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abeeguya, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kino, naye twongera obbajjukiza nti byonna mubikole ne Pulezidenti waffe omulungi omulonde abiraba. Temulowooza nti bw'abasiriikirira n'abawa chance mukole bye mulina okukola nti ate mmwe kigenda bafuula bannaggwano oba kigenda bafuula ab'enjawulo. Mwana wange, mwana wa taata, His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo nnyo era ne byakola byanjawulo. Muyinza okulowooza ffe tuluddewo, ffe tumaze ebbanga ddene, ffe biki ebyo byonna tebikyatukwatako. Ekitukwatako kwe kulaganira wamu nga bannayuganda era kwe kutambulira wamu nga bannayuganda. Tusuubira era tulina essuubi nti Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the Executive President of Uganda ajja tutuusa yonna gye tulina okutuuka era ajja tutwala paka we tulina okutuuka. Mwe mukole bye mukola muwulire nga mubimazeeyo, akaseera kagenda kutuuka ate mubyejjuse. Bambi tunaabasaasira nnyo nga muli mu mbeera ey'okwejjusa kubanga ye omukulembeze waffe tagenda kustepinga back, agenda sigala ng'atambula ng'agenda mu maaso kulaba ng'atereeza byonna ebyayonooneka n'okukwataganira wamu ne bannayuganda tutereeze eggwanga lino okulaba nga tulijja mu mikono gyabo. Tulijja mu mikono gyabo abayeekera abajja okukyankalanya n'okujja ku Uganda eddembe lyayo. Tweyanza nnyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, weebale kusomesa ggwanga era weebale kubaawo ku lwa bannayuganda era weebale kuyimukira wamu ne bannayuganda abayaayaana okulaba nga Uganda efuna enkyukakyuka. Ffe abamu tuli basiimu nnyo Mukama waffe era tukusaba tutambulire awo tutereeze eggwanga lyaffe. Banene mu government balina abanene ababali emabega kati tayinza muleka tayinza muleka manyo gampisi nedda kubanga balina emizannyo gye babayambako okuwunzika kati babalekerera ate nga abantu bano abeetisse emmundu be bantu b'otunuulira n'osembayo okusubira nti asobola okuba nti yeetisse emmundu. Tuvula bogenda n'olaba nti omusumba Bujingo yali akamala okusayininga emmundu, tosobola kusubira musajja wa Katonda nti ayinza okuba nti yeetisse ekisi. Kati musajja wuyo prominent lawyer Samu Ahamya yakuba omusajja Ruga Nikion security guard wa Kings Park Rugby Club waliye bweyogerere n'amwolezaawo. Yagenda kusanyuka agenda okufuluma bw'ati afuluma n'eccupa. Security guard amugamu naye tokkirizibwa kufuluma ki, tokkirizibwa kufulumya ccupa ng'aroganse y'abo abasajja bwemugimanyi. N'amulasa tusubira looya naye yeetisse emmundu kati omugwamu n'akulasa nga tolina kyogenda kola. Kati musajja wattu bali eyo famire ye bagivuvuba. Kati agamawulire tolinawo ogawulidde era temulinawo mwagawulira nti looya yaki yatta omuntu.
bagezaako mu protectinga ku TV tebaga broadcastinga mu mawulire era okwali kugalaba twagalabako mu mawulire ga luzungu agatasomwa abantu ate balina okumakinga sure nti wa protectinga career yaki y'omusajja ono Sam Ahamya lawyer balina protectinga career ye ne bagifuula nti yali accident yali carrying out safety precaution yali agezako kiriyalinga mundu mbunga ajijjayo kuba nti bwe yali ajja yagirekera owa security n'ayingira kati bwe yali avaayo mbw agikima agitwali kati nga carrying out safety precaution nenoga safety precaution gwe bali bakusomesa safety precaution kyosookerako kola kwe kulirizinga magazine mu mundu n'olyoka okiriyalinga emundu okakasa nti temuli musasi mu chamber naye omuntu noga nti okalinga out safety precaution notasooka kulirizinga magazine nga kyekintu ekisookerwako nga bwolaba omuvuzi w'emmotoka nti oli bw'aba agenda okusimbula emmotoka eya manyo kyasooka okutunulako ye giya nti emmotoka terimu tasobola kuba kisumuluzo nga tannakebera oba giya mweri era giya bweba mweri tasobola gikuba asooka kulinnya kulaki ne buleki n'alyoka starting nga bwaba tasoose kujjamu giya kati gwe toyinza kuŋŋamba mbu you are carrying out safety precaution magazine n'ogyerabiramu ye kale tukkirize nti omuntu yenna asobola okwerabira magazine n'ogirekamu batendeka kye bayita mazo discipline era omuntu ng'ogikiryalinga omudumu okutunuza muntu kuba batraininga mazo discipline bagamba omudumu gw'emundu guyina kutunula wansi era toyinza kulaba yatadde pisito muneeno bagitadde muno ng'omudumu agutunuza waggulu era pisito eba etunudde ku ttaka bwekuba essasi lifuluma lidda wansi naye wabaawo in case of any accident essasi lirina kuba kigere kyogamba nti buluga nikiyoni essasi lyamukuba kigere ne limutta kubanga bwoba okiryalinga mundu essasi lirina kuba mazzi erina kubanga etunudde wansi okiryalinga bwoti naye omusajja n'okiryalinga omulundi ogusooka gwomanyi nti rawundi esooka bweba weerabiddemu magazine essasi ligenda bugenzi mu kyemba siko ogwokubiri libuukeyo omanyi nti nabadde neerabidde kubanga omulundi ogusooka essasi liyingira kyemba ogwokubiri bwe liba libadde mu kyemba libuukayo bubuusi naye bakulaga nti yasika omulundi gumu ate era n'asikirawo ne trigger era ne gwe baakuba teryakwasa kigere lyakuba watta abasajja bano kati oyo ogenda kumusanga nga ebyo bigweredde awo family bambi baliyo bagifutyanka family bagifutyankire ddala paka lasiti kuba oyo tasibwa lwaki oyo Sam Ahamya personal lawyer wa Kahindo tafiire zinene mundu general tafiire era yazisayininga kati you can understand lwaki kati Sam Ahamya tasobola kusibwa oyo agenda kubeerawo ng'ayina gwe batta taliiko alondoola security guard buluga nikiyo ni bagamba ani amumanyi oyo ng'oyo awedde nga bigweraawo kubanga oli musajja wootafiire looya we personal lawyer we yamumalira emizannyo gye bano babadde balina be baagala okugoba ku mataka nga baagala geza be babimala kati tayinza muleka mannyo ga mpisa alina omujjayo kati gwe bwe nkugamba nti omuntu wa wansi weeyongera okufuna fiya ekyo kyemba ntegeeza tebakwatwako kyovulaba ne bujinga ali weeru ayina ensonga lwaki olaba mu musango gwe temulimu yakwatibwa lwaki tewaliwo yatta ye kenyini ye muzzi w'emisango tebasobola muvaamu essaawa eno kuba bamwetaaga agira atuvumira ku Bobi Wine kyovulaba ku katuuti yenjiri etambula alina okupulizinga basajja be baleme kumusiba kati oyo Sam Ahamya alina okubeera mu ppule wali eri akwasaganya emisango gyani yajje n'otafiire abeerewaawo bano ayagala kumaliriza bano banjagala bagoba ku ttaka be bakimala balina emizannyo gyabyo bune bwazza omusango abeerawo n'ayina bujingo agenda kubeerawo paka lwe banaatuuka ekiseera nga bamulaba nti kati ono aweddemu omukyuzi era it is just a matter of time kuba bo tebalemezaamu kasita omugaso gukugwamu nga bakuta era tunuulira abantu bonna abeekozeekoze ebyobusiru time bwetuuka ng'omugaso gukuweddemu nga bakuta so kati bujingo it is just a matter of time naye tumulinze nga bamaze omugaayagaayanga ekikuta ky'ekikajjo kasita bakumala mu supu nga basuula wali nga bakutulekera eno abaagala okulondola omusango ogwo mu gukakasa kuba muyinza okulooza teguliyo reference number yiyo genda olabe omusajja oyo Sam Ahamya yamusanga ng'ali eri yayina kubanga ki nikiyo nti waliwo alondoola musajja atumulugwala w'engulu abadde security guard ku Kings Park rugby club bajja buzaabo tewaliwo agenda kulemezaamu nnyo era bateekako n'ennamba y'essimu
ey'omuntu eyaliwo ku crime scene gwe bateekako nti ye yalipotinga n'omusango naye ne bw'omukubira essimu ajja kubuzaabuza. Tulina amaloboozi nga tumukubidde essimu tubimubuuza nga yeebuzaabuza bwebuzaabuza kati ani yalimba poliisi ku fayiro namba okuteekako ennamba y'omuntu oyo oba omuntu oyo yeebuzaabuza. Musajja tubamuyisaamu dda olusimu olukomo ne bamutiisatiisa kati tolina kyoyinza mukubira mumubuuza n'akunnyonnyola kuba bamutiisatiisa dda. Eyo ye Uganda. Emmundu gw'osembayo okusuubira weetegereze mukazi w'omwaze wandimusanga n'emmundu ng'emuli wano mu kiwato. Mukazi ajja kwoza agitaddemu ng'omudumu agutunuza waggulu olyoka okiriyalinga emmundu kakasa nti temuli musasi mu kyemba. Naye omuntu noga nti okalinga out safety precaution notasooka kulirizinga magazini nga kyekintu ekisookerwako nga bw'olaba omuvuzi w'emmotoka nti oli bw'aba agenda okusimbula emmotoka eya manyo kyasooka okutunulako ye giya nti emmotoka terimu tasobola kuba kisumuluzo nga tannakebera oba giya mweri era giya bweba mweri tasobola gikuba asooka kulinnya kulaki ne buleeki n'alyoka asitaati nga bw'aba tasoose kujjamu giya. Kati gwe toyinza kuŋŋamba mbu you are carrying out safety precaution magazini n'ogyerabiramu ye kale tokkirize nti omuntu yenna asobola okwerabira magazini n'ogirekamu batendeka kye bayita mazo discipline era omuntu ng'ogikiryalinga omudumu okutunuza muntu kuba batraininga mazo discipline bagamba omudumu gw'emundu guyina kutunula wansi era toyinza kulaba yatadde pisito muneeno bagitadde muno ng'omudumu agutunuza waggulu era pisito eba etunudde ku ttaka bwekuba essasi lifuluma lidda wansi naye wabaawo in case of any accident essasi lirina nakuba kigere. Kyogamba nti Buluga Nikiyoni essasi lyamukuba kigere ne limutta kubanga bw'oba okiryalinga mundu essasi lirina kuba mazzi erina kubanga etunudde wansi okiryalinga bwoti naye omusajja n'okiryalinga omulundi ogusooka gw'omanyi nti rawundi esooka bw'oba weerabiddemu magazini essasi ligenda bugenzi mu kyemba siko ogwokubiri libuukeyo omanyi nti nabadde neerabidde kubanga omulundi ogusooka essasi liyingira kyemba ogwokubiri bwe liba libadde mu kyemba libuukayo bubuusi naye bakulaga nti yasika omulundi gumu ate era n'asikirawo ne trigger era ne gwe baakuba teryakwasa kigere lyakuba watta. Abasajja bano kati oyo ogenda kumusanga nga ebyo bigweredde awo family bambi baliyo bagifutyanka family bagifutyankire ddala paka lasiti kuba oyo tasibwa lwaki oyo Samu Ahamya personal lawyer wa Kahindo Tafiiri zinene mundu General Tafiiri era yazisayininga kati you can understand lwaki kati Samu Ahamya tasobola kusibwa oyo agenda kubeerawo ng'ayina gwe batta taliiko alondoola security guard Buluga Nikiyoni bagamba ani amumanyi oyo ng'oyo awedde nga bigweraawo kubanga oli musajja w'otafiire lawyer we personal lawyer we yamumalira emizannyo gye bano babadde balina be baagala okugoba ku mataka nga baagala geza be babimala kati tayinza muleka mannyo ga mpisa alina omujjayo kati gwe bwe nkugamba nti omuntu wa wansi weeyongera okufuna fiya ekyo kye mba ntegeeza tebakwatwako kyovulaba ne bujinga ali bweru ayina ensonga lwaki olaba mu musango gwe temulimu yakwatibwa lwaki tewaliwo yatta ye kenyini ye muzzi w'emisango tebasobola muvaamu essaawa eno kuba bamwetaaga agira atuvumira ku Bobi Wine kyovulaba ku katuuti yenjiri etambula alina okupulizinga basajja be baleme kumusiba kati oyo Samu Ahamya alina okubeera mu ppule wali eri akwasaganya emisango gyani yajje n'otafiire abeerewaawo bano banjagala ayagala kumaliriza bano banjagala bagoba ku ttaka be bakimala balina emizannyo gyabyo bune bwazza omusango abeerawo n'ayina bujingo agenda kubeerawo paka lwe banaatuuka ekiseera nga bamula nti kati ono aweddemu omukyuzi era it is just a matter of time kuba bo tebalemezaamu kasita omugaso gukugwamu nga bakuta era tunuulira abantu bonna abeekozeekoze ebyobusiru time bwetuuka nga omugaso gukuweddemu nga bakuta so kati bujingo it is just a matter of time naye tumulinze nga bamaze omugayagayanga ekikuta ky'ekikajjo kasita bakumala mu supu nga basuula wali nga bakutulekera eno abaagala okulondola omusango ogwo mu gukakasa kuba muyinza okulooza teguliyo reference number yiyo genda olabe omusajja oyo Samu Ahamya jamusanga nga ali eri yayina kubanga ki Nikiyoni tewaliwo alondoola musajja atumulugwala w'engulu abadde security guard ku Kings Park Rugby Club bajja buzaabu tewaliwo agenda kulemezaamu nnyo era bateekako n'ennamba y'essimu
ey'omuntu eyaliwo ku crime scene gwe bateekako nti ye yalipotinga n'omusango naye ne bw'omukubira essimu ajja kubuzaabuza. Tulina amaloboozi nga tumukubidde essimu tubimubuuza nga yeebuzaabuza bwebuzaabuza kati ani yalimba poliisi ku fayiro namba okuteekako ennamba y'omuntu oyo oba omuntu oyo yeebuzaabuza. Musajja tubamuyisaamu dda olusimu olukomo ne bamutiisatiisa kati tolina kyoyinza mukubira mumubuuza n'akunnyonnyola kuba bamutiisatiisa dda. Eyo ye Uganda. Emmundu gw'osembayo okusuubira. Ensonga ndowooza mugiwulidde. Bino pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni byatugamba nedda. No, ndowooza pulezidenti waffe byatugamba ebbanga lyonna. Twongera okubajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni, the Executive President of Uganda, bannayuganda bangi abamulinamu essuubi era bannayuganda bangi abatudde okulaba nga batereeza buli kimu ekigenda mu maaso era nga tusuubira nti tujja kuba banjawulo ebbanga lyonna. His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni, mukama waffe tweyanziza.